Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Mbu ayagala okulewa sebalamu. Ate mitwalo gya dola eki mu bbaasa. Ebbaasa zijja kusumulwa mu nnaku 9. Ekiteeka ekikwatagana ne Treasury bills. Naye anaaba tayiseemu Uganda enaamufunira ettaka ewalala. Ng'ani akomyawo sente. Ovuma kabaka mubbi, kabaka yakubbye. Nibo bufiira. Kakati abo abasajja kamu. The first instrument was 11 billion. President 11 billion bakwata omukazi. Kubanga when you are dealing with these people tobategeera. Nze Katonda yanyamba ne babera mu mbabunyiro bwencho baba neziruka buli we mulaba n'entema. Ne kajiji wali. Ntema butemi. Peruwali ntema lwakakamba tayebwa lwaki tubahandling bango manya so tubahandling utunde ettaka lyekabanyolo wajja nali mukibo tayebwa kakati omusango gwono kyasalawo emakere vice chancellor bwasirika ku ttaka a death may became a melody batiti waliwo jiribwawo bajja muleeta mulabula nuwanyi tibajja kuleeta nga bali badduka aje bataddukirawo. Kenya has signed an agreement with the UN. Congo has signed an agreement with the UN. Southern Sudan, they will be around it. Babako miao. Chukula kwanti mwana fubi wa. Kasozi ebikolobero. Byabakola. They are preparing in America to return all of the children and the relatives of senior people in the government. This is where bakomeo wano. That's why buli omuye kwa what? Pamirundi we bali wano bata. Buli omuye kwa kwa. Tunywa nabo kachai mu Kampala. Buli omuye kwa. Ababe tuto. Even the children. Relatives babo. Babuza what went wrong with the government? Kweje tulagayo ndabaga mude wamu. You are killing people in Uganda. Lwachi abana mbazi go back. Where do you enjoy your stability when you are killing people in Uganda? That's why I'm telling you that this situation is not as simple as people think. We need experts. Even the religious leaders must engage the European Union. Ogabya synopsis nnungi nnyo ku nsonga eyo kyemmanyi president agifunye bulungi. Kakati nkugamba nti president bwe yabakwata billion, the first installment of 11 billion. What happened? Omukazi bamukwata ne bamuwaka million years n'abasingira ekipapula ne bamukwatira mu ekitali. Kakati njagala basajja mmwe. There is no evidence where oba omukazi mwamusasula 11 billion, show us the bank entrance mwezajjira oli yagenda nazo nadduka yenagula ebizimbi. This woman is languishing in the prison. That's why okusobola abaana bano oyina okuba neddogo, okusobola abavubuka bano oyina okukolako nga kano bwenkakozeeko. Ate bayibuli egamba nze ne mwendo omu yalitta munne. Bayibuli bwegamba omukumwe omukufe yalisunza munne yaliteeka munne. Watugamba wano nti ayinza n'obutaziikibwa. Omukufe njoka mulanga ebyenda byembwe kati nkawunyisiza wonna. Watu ina ddogo tosobola kubuka bano muleetere ebyuno njozi wonna bajjogo lyonna ne limugwamu. Kakati wewa waliwo kino kitabo kyagonna mwewunyiza nnyo. Haji Mbabaali ye yakoze alipoota agenda kuwindinga naye kakati kitundu kimufuuyiddwa teyakoze kyabugagga kino. Baddira kiyimba ne bamuwa sente, ne bamuwa abavubuka n'abapangisizayo ennyumba. Sempijja n'akwata abantu bakuba Mbabaali. You are losing. Mwaluzinze mu kitundu. You've lost. Aba district y'Emengo bafiddwa bamaze okukozesa kiyimba n'akoma weeko abandoninga. Dokita Kagabo ye yayiseemu ono n'akomawo ekyengera n'alwanagana ne Walukagga. Ate Walukagga agenda musiba. Walukagga kyesoose okukola audit ku ssente yonna ebadde efuluma mu kitundu omwo. Emmotoka yalagawa gw'omuyambako
no omanyawo nawe ate gwe abala kiyimba bagamba nti atakwagala bawerekera kubanja kiyimba mukodomi wange naye kiyimba kyemunenyako abasajja ne bakujooga okaluka Bobi Wine ne bakubemba okwo ne bakuteeka era n'obaddira era notamu nokola nabo nga nembwema nje batajagala. I don't understand. Era tesobola kuddayo munnange. I don't understand these things. That one of them can sit in one and up. We can only meet in a mass grave, a prison cell, or a flight which I cannot avoid. So kakati ekyo nti the situation gye tulimu kakati babasomesa talk to them before you make a noise to us, before the doctors make a noise to us. Omanyi gwe yunatu yabasomesa sente zefuna era ne bank number kugambi they get donations outside. Every teacher is taxed making a contribution ya 10%. 10% means Museveni tewali wali mukulembeze akoledde basomesa nga Museveni. By the time Museveni came abasomesa bali bafuna emitwalo 7 kati abamu balina mu million. Sente zaagala kusinga ne zine za kitabu kusinga na za kitabu mwe mwaba yunatu nga temuna tugalira memo. Cut out to the audit their money. They get money from Europe, they get money everywhere, they get money. Abasomesa babawa yori bakube kabangali get money making a noise. Audit umanyi fe tukugamba political science tukugamba put the battle on the enemy's door. Temulwanira waliwe wali kuluji temwasa ndabirwa muzabalirwana. The doctors association has hidden his head like a street. I wonder if the allegations of killing people in hospitals, the Ministry of Health would resign. Kirabika institutions zicha omukuko navu kirabika institutions zicha ina amakulu kuludu paka badabayo atona uzo mukasalimu Diana talimu mu 47 ne ali mu kikose kana kankubanga mawuli mu 47 tekalimu umanya bali mu 47 mpayo nga batano ate 62 surgeons mujja kulaba dokita waduka kati ngoyekana kulaba emisinde ku ddwaliro balabe kabanga ya polisi olaba omusawo bwaduka olaba abasawo bwe baduka munadukira wa UN bakiduka munalakawo yamaze okubasalako bakomyewo abaana baabo wano obutaka. Auntie, it is alleged. I'm saying alleging. It is alleged that 2,000 girls who were taken to Arab countries always had their destinations changing from Dubai to India. And it is alleged, I'm saying alleging, that 2,000 girls were killed in India alone and their bodies, their organs extracted. After, before they were killed, they had to go through a very humiliating exercise. Babi basanga kabasajja 15 edde bamala okujjamu tikiti zaabwe ezennyinyi then to the slaughterhouse. These allegations. To the surgeon. Naye kubukedde kukyaliko ekisajja ekigamba nti kitwala abantu kayibanda singa batwala kayibanda emisinde singa abantu bazira gundi. Why do you say if we suspect that there is a lion on the roofs? Kiche kitwaza abantu buli muntu yenna takidde. What type of parents are you? Abaana abatwa ekibatwaza embulayo okuba ekyeyo mu Warabu kikyenyo. No. Anti nabo busiru. Let me tell you. Kyenjagala okumanya. It is a problem of Uganda Investment Authority. Uganda Investment Authority would tell us that if you have 5 million, where can you invest? Abakazi abo singa sente zaabo baali bazifuna. They are having a problem from 2 sectors, the musicians and the drama actors and the borders. Where was Kayanja, General Kayanja and Kawaka when these bayimbi were rioting? Kubanga ekizibu kyonna tekifunye bayimbi. Abayimbi bano bwe batwaliranga emmere bakayanja biliyoni 10 nga tebampa naye njokola kumpulire nabo bakolako ampita mu meeting mbabete nabo balina ebizibu byabwe bakolako kisako nesente zabulirawo ate ngagazi mulaba bavuddeyo oyo tataage lutaaya yasooka kubeera wasaako yaabwe kakati the issue is nze nabaga nti Bobi Wine aliyo nazinze kati nupu siye Bobi Wine
bamukoledde bwere bamukozesezza nga kiyimba ani yajetutte ate yaliye look what Museveni ambabuliye Museveni started for UNASA when he came to 1980 he forgot about for UNASA he got UPN not to inherit the problem of which for UNASA when he went to the bush did he go with UPN no why yakola NRM bakubuli jonti ayo founder member mu kintu yava mu NRM yes negwe Bobi Wine nozimbira ku kibiina ky'omuntu omulala osanga Bobi Wine kiki mukulembeze wakyo anti kyekubulya yaki n'ennyumba zetusanze obusanzi n'ogigula jawo mugikyusakyusa twagula ennyumba enkadde ennyumba oyinza okugula enkadde ng'oli egiteekamu emitwe gy'abantu netandika okukolima n'ogitukamu oleeta twakita ne ogula politi Bobi Wine built on somebody's foundation kakati today ekyambye Bobi Wine okukola bino byakola parliament enatuula wait parliament to start etandika okukola basegona oyo afana nabadde nnoonya omuntu segona gwafaanana mu byafaayo abumayanja kakyama international closer segona international closer bagenda kwati alinga pendulum noga segona mpuuga nampoze Matayas bayingire parliament nga Bobi Wine taliyo ekibiina kina mu ngalo they even floating a law a bill mu parliament nti etteeka ly'okulosinga liddewo abantu bakyukakyuke nga bebaagala byatagetingiwo eryo etteeka ne lijja olwaleero nti bantu bakulosinga abo bonna baddamu enaaleero nga NRM egenda kuba wase nambuuzi segona baba bagenda kugula bagule mpuuga ono gundi ono yali akonyenga embidde ono gundi ani yakonanga ono yasooka kwesiba kuba pulezidenti n'akona Samuel Walter Mukaku andi Abedi Bwanika nti bamulooza kuba minisita tajja genda Bwanika naye nga Bwanika n'omusajja bamuyita Sembeeguya pulezidenti yabawa square miles 2 esemba buli naba ne biliyoni 5 balunga embuzi enjeru Bwanika n'atema Bwanika mumubuuza embuzi square miles zakyazirina Bwanika bajja kufunzibwa square miles zakyazirina olw'enkomerero nembabuulira situation mu Uganda gye tuli mutebeza abanubbi badduka ebigambo by'omukukunavu nze mbigoberera bugoberera bano bawano wano okawo bisanga mukulembeze w'enkya bakuyigira mu mpuku babatoleyo babakwateyo babafateyo babajjeyo babayoleyo babakwateyo banaddukira mu bibira ndi mugende Kongo muzimbe y'ekibuga ababirigi beeswanta babajjeyo ne sente mukoleyo enguudo ababirigi babakuba nendowooza bwebandi badde obudde obutuufu obw'okutunulira ebbago lyago lyalese mu parliament lyamulasimbwa Makinde East nti muntu yena aba alidde enguzi asooka agibweko ebibye kankubuulire ebyo si byebyo I have a different opinion. My opinion these people have a lot of money. Abasajja bano baganda bano si kugibwako bintu byabwe no olina opinion Abacha yabba sente za Nigeria nyingi Obasanje bwe yajja mu buyinza n'afuna baalooya baatoola emirundi egi ne balya kwota ya ssente Obasanje kye yava ayita famire yaabwe nageekagala ntuteese mukomyewo mukola ki kemukomyawo akatonotono afazaali these people have accumulated money and Katonda atuyambye ebibeeru babibakwatiddeyo allow these people to invest in the social sector tuyinza n'okufuna eroko foundation mu kifo ky'okugenda mu badonors ebwe lwaki bano tebakuŋŋaanya emiriri gye balina mu makutiya omwana yagenze ku ssomero wamutegedde omwana yagenze ku ssomero omwana wa nasali ate yagenze ku ssomero yagenze kuzannya na banne ng'alina bando ya miliyoni 10 n'atandika okugabira banegula ku switi gula ku paani naye nga tezina gye ziraga ne bayita kitaawe n'agambye omwana yakutte wabi namugambye kwata wali walala waliwo malaya ye yakuba malaya agende w'omusajja kati bamukubira essimu nga bamwetaaga n'aleka ekisimuluzo nga takigadde yalaba bokisi na bokisi naye n'ayitako munne ekolako ebokisi nga 10 biliyoni ezi oli bwe yajja iwe kutugaalo kateeke some money here
sente ziri makutiya sente ziri makaga nababuli omukyalo omu yali atwala sente ng'agenda ewaabwe mu kalulu kozi abaana bazizise onabeba nini mama nabeba mmere ya ng'ombe at this time let us check yafumuka mu motoka nati batwala amakutiya gaabwe nze my suggestion eri simple teri kukwata bya bugagga byabwe abo bagagawala bamala they have taken advantage of our weakness. Therefore we should even have a law if you stole that money and you put it to public use nokola factory nokola them do it kuba ne factory za mwizi bakunami nadde mbuuza abantu jjo naye bagamba mwagala kubba ttaka lyaffe lyesango bbe ekyotero mbu bakole ebifaanana ebyennakaseke nembuga you were stupid were used why emirimu gyennakaseke bwe giba gyegi egy'abakyayina lwaki enaali mu baagi batudde kitegeeza egyo emirimu tegiriyo eryekko amakulu ag'ennakaseke tegayina forward and backward linkage in the area kuba amakampuni gaba abakyayina first of all basasula sente ntono because you don't have a trade union agabayindigona two abakolayo baki basitula bikwetikana kusitula what impact do they have on society tewali yes kakati okutwala ettaka lyaffe eryesango bbe mu balima y'ebinazi I will fight them erisango bbe lwanagala n'abantu kubanga ettaka lyatwalibwa akirabyeko nabadde investor nade ntunaniza nti kataka tujja kuba mbu bakubye kasolo ettaka baliwa I will cite the public there olebe gwe tuleeta emisinde nga talinnya olutalo lugenda okubeera mu lino eryekyambogo ebyenfuna ebigenda okuba bingi eka enkaaga nafunawo ettaka lyange nenditunda kali kaliyingiddemu n'alupo niyinza okulaba olutalo lugenda okubeera alupo yampona balirabyeko omulalu ewaabwe kyebamu bwatulaba terebira tusinga live omukulembeze wekya alupo nali nja kuliisa kasasatomic enajani abasajja balina ndeku bweti singa nyukidde fenga tetuli gestali fe abendeku nga tetuli gestali musajja ndeku bwati balina amakanisa gaabwe manju gyafukamira n'agamba kino erawo engogo bwati kikola ekintu ng'ekyo n'olaba vidiyo eri ewo omuntu kati olwaki tayingira mu atomic energy naye endeku era nti kati nagamba nti kasita baliddemu okuteesa okunzita bagenda kwekuba bokka kebalikiddamu ngambalakako eno gurupu ye y'abavubuka abo you deal it with mercilessly bajozi nnyo bamafiya omukulu byalinga ayogerako ebbanga lyonna bakyagenda mu maaso bangi beeyubula bweyibuzinga musota where we cannot just plan out abusing the European Union will not help me. I know I did international relations. A president is allowed to make any statement as long as it is for domestic consumption. But if he goes outside, from East African Summit, over never from a taking yes. You are telling your people, you're talking to your people. If you have assumed to international relations, you have also your human world. Omukuku navu lwaki tulinze bannaddiini bwekyokudda mu biro ebitali makulu their council, their intelligence council engage European Union on behalf of this country. Lwaki tulinze nnyo European Union etuyambe nga tulina obukulembeze ne president alina percentage do they have kati mwe muyina amafuta gamu agayirani sebugabula wano Diamond wa Segundi wa Sierra Leone wagana omugula n'omuyimbi n'amuzaayi tebulade the more they rebel okuza chaka South Africa n'omugana okuyimba bayinza n'okugana ogagula to make you vulnerable. Omuzungu takolangako kintu kya busiru. Kenya bajja ne excitement. Ne bali China, let us move to the east. Ne sente bali bagala kuzijjawo. Kampuni ekuba sente Kenya. Abangezi Land Rover ne bazijjawo. Ne bazijja fanga. Tukola. Abasirikiri abazungu bwe bati. One of the most powerful ministers mu government ya Kenya.
n'alwala kansa ne Uganda mwali mwagala kumuvinga to the east n'alwala kansa ebiseera ebyo n'agenda kwembasa ya Bungereza ne bakonda try China anti gye mwagala try China. you want to move And to you see the you want to move to the The east Chinese influence is exaggerated. A country that cannot risk its children to die for overseas interest is not a country. The economy, bakoze just statistics, they have surpassed USA okutunda mu European Union. Do you know what it means? The European Union now has a say in the Chinese economy. ne Uganda okugula okumusebo okuli mu east No. Over in politics. I was telling people yesterday, Nembaga, you were excited about this Mary for nothing. The Mary is causing excitement. Even the Americans can laugh at you. The way you are excited about in your country without realizing the impact. the impact Nembaga, oba tufa tufe na Uganda watuusaawo singa balaba abasajja bakote emmamba ne bazoka n'atira legundi nga boolekera ewa mirundi baba genze kwata mirundi nedda si mirundi mirundi yakasi yagenda kuwa abakuholdinze hostage nze omusajja yajjako ewange naholdinga hostage nenkubira mikwano gyange aba security naye bagenda okutuuka ngaeddiira lirimu yekka nze oyinza okulaba wempise nga bakama bakututte kati America kankubuulire eyo emmeeri yazze kuwamba Indian Ocean kubanga bapirates bangi abali ku nnyanja okwo kyekyobugaga ekisinga okusinga ebiri e Uganda wano kyekyamazima gundi abafalansa bakubiddemu ne Rwanda is replacing French mu francophone states ku magye luli bafunanga ba regional wars 15 nga abaddugavu batya babakubye mali okuboogoloza mirambo giddeyo mu baasa kati wakyaliwo ba region abazungu bakozesa mulembe gwaggwawo abazungu bakozesa byuma tanka etambula mu musenyi omuzungu ajjayo omutwe kakati Horn of Africa nawano wonna batuttewo eyennyonyi emmeri amafuta gekozesa olunaku nga baagawa Uganda mukagawala eyo emmeri eyo nolwensonga interest za Uganda z'emmeri eyo teziri wano America can have a difference with Museveni maybe a human rights nache to be a political high gain is a failure by government to defend itself. Failure by government banga babaziga tuli mwaina abana ebwe bakozeyo obugagga bwabwe. Unlike in Uganda where you can buy a building through a proxy, in Europe and America they must know your names. All the details. Bagenda kwakula kwakoze bakoledde bwere poteya si bino nti buli kimu kyali naye nga si kike kakati alina gwakolera. Yes kakati abazungu interest yabwe esinga obukulu terrorism, and Museveni is one of their strong allies as far as terrorism is concerned. Museveni has also been a victim of terrorism activities. Batuteze ku bomu wali bakoze bati Bin Laden yali ku Sudan wali, but he has survived kakati till when nti Gaddafi yes Gaddafi yakuba ennyonyi yabwe Panama n'agikuba abantu 2 ne bafa basooka kulowooza nti Iran ne bapiniponi Gaddafi banaye baali bamukubyemu n'asurvivingira gundi basukana nakulira bagenda kubattu adduka ne batta omwana naga nange nja kubasasula. Kakati Russia yajja ne basiba gas. All the wars you see in Syria where Russia is denying these people another source of gas. Kati Abangereza they almost collapsed during winter. Where else can we get gund gas? Twagenda mu Europe African Conference abantu nga balinze Gaddafi ku luguudo nga gas bamujje mwangu kumbe Gaddafi yabawa kwe yali abajogera naye Abangereza ne bagenda leta celebrate Gaddafi asasule ngini ya Lokabi asasule omusajja wa kansa ne bamujja e London ne bamutwala Scotland for 2 reasons. This is where the devil is fair. 2, the Scottish law on terrorism is weak. Never muta. Islam bought a building
in London, guarded by British police, na donating a sende mu foundation yao. Libulanding Gaddafi. Kakati omwana wa Gaddafi Islam ayina bafaanana wana abajozi. Naliko kola sama. Nalaba sankoze. Se wadadi okunona sente za kampi nga kyazanyira kutakimanyi. In France, you cannot get free money for the campaign. Sankoze omusanga akyabuliko. Sankoze yali kimujja kuba president. Ba statement yemo manager yakola. Reckless statement. Kakati basajja Gaddafi amagezi, which I don't want to say. I don't say that Museveni can fall into that trap. 6 boys raided a police station in Benghazi. Grabbed 6 guns. Only 6. 6. What was the reaction of Gaddafi? Yasindika tanka 10. Sarkozy n'agamba, this madman wants to kill his people. From the beginning, Gaddafi was trapped. Obama n'abuuza. Kiri kiwagambye kya reverse psychology. What Enyine kyebakola. Provoking. A rich man bw'anaakakubanga ennyonyi ng'asasula. Ennyonyi yamwe Bangereza bwe Japaaniamu. Gundi Obama yaddira omusajja akulira Shell mu America n'amugobayo. Was taken to Libya. Abangereza. Praying with America. Baagala yoki. Wano nga we mutene baamukwata ku mukono naye n'agenda. Amawulire nti omusajja alina terminal cancer. Gaddafi temubalaga ku kisaawe ng'alaba omupiira. Nga mulamu. Kubanga gamuhanga gaawe. The newspapers, the media, the judges, everybody ategeera national interests za Britain. Tikati kesi eno ekola ki? Kesi eno nti omusajja ono tumutagende. Katugambe nti no interest za EU kati zikendedde ku Mwai Museveni. This is what he messed up things. Ne tudda ku gundi Bashir. The most important interest, the Israeli Prime Minister, why he came to East Africa was because the Israeli intelligence had discovered that most of the small weapons used in the West Bank are manufactured in Sudan. They find their way through Egypt and Sinai and India. Walaba bidamu. Ate byaddamu. West Bank walaba kyalimu problems. Ebyo byaggweerawo ddala era ndowooza batambula bulungi. We analyze country to country. I analyze country to country. Nemanya kino. This is why I can tell you, don't joke with these sanctions of the European Union. These people move in groups. Kyewuunyisa. European Union, the next thing will be Commonwealth, the next thing will be World Bank, and IMF, the next thing will be USA. Obalabudde. Ng'ate wano basindika bano abantu bammwe. Nze nsobola okuba bakubira. Nti owa Doctor Association nga tannayogera. Asooka tuwulire. What has he done ku badokita allegations eziri mu malwaliro? His members basokolamu ebintu mu bantu. Nga tannaleega ku ngalabi ye. Ono wa Teachers Union nga tannaleega ngalabi ye. Atukutte abasomesa sente ze bafuna mu donation nezabasalako. Ye atasobola nakubawa mmere mu COVID nga tannatulekanira. Olutalo tumutere ku nyumba ye. Bwe natunga nabako kyongamba. Omulabe gwadduka wa Teachers Union duke abasomesa baagala kumukuba mwijja mu mpale. Byonze mbikola. Ebyonze kakuwabyo. Kitegereke sente ne atukire ne ku poliisi. Nebina ebina by'obwegasi tebigenda kuyamba mu Uganda. Mbale bajimu jimba poliisi muyambe. Omanyi basije. Ate sinnabalaba nga bavaayo. Besi yalinya mu senteni. Bakuba Besigye emiga Besigye natukira ku poliisi. Bamulanga ki? Nalo wanange nga bamulanga ki? Nze mmanyi ebintu. Nabagamba nti Besigye omwana yamufuuyira akantu kali ako mu maaso. Omusumba kati? Yali mwana we. Oyo musumba gwe nnengera Busaabaleyo ng'asumba. Mwana we Victor Bwana. Besigye yabasikira. Omwana yafuna